Dax Vibes yasooka okuteekayo ekivulu nti engeri gyali muto ate aba yeetaaga sapooti y'ogwe nga Cindy ne ku kivulu kye ojja oyimbe. Famire ya Dax Vibes mwebali mujja ne ya Cindy mu career ye. Bakwata artist gwe ne bakuwa ssente zo zonna. Oyagala ssente mmeka? Njagala milioni 2. Tugenda kuwa na 3. They have to kill your career, and one of the things that kill career y'omuyimbi bye bivulu bino. Tukyalaba neddogo mu music industry baka abayimbi baganya okuwulira baka bakikozanga concept roni naye nze ndaba bwe twolekera waniraba omuntu kati kuno nga batandise kuloga bivulu oli ategeka ekivulu wategese wakwate enzikiza ng'ekyamunne amataala enzikiza nga tezzerwa kuvaako masannyalaze nedda enzikiza etandike essaawa 6 ez'emisana ekwate paka 8 nakesi segadde ekyoli olwo ekitangala kikomewo kakati ekyabagudde Cindy okuddira ekivulu akiteke ku date emu ne gundi ono Dax Vibes kiki Cindy ndabanga abantu abo competition etayina kubanga omwana ono ekivulu kye kisoose Cindy yebagudde ataddeyo date yemu ku mwana giremezaamu ekisooka omuwabuzi wa Cindy nkulaba nnyo ne Cindy mwaba muwa amagezi utaagaliza kiki ekisooka Dax Vibes yasooka okuteekayo ekivulu nti engeri gyali muto ate aba yeetaaga sapooti y'ogwe nga Cindy ne ku kivulu kye ojja oyimbe osobola okukyusa date. Ekirala nti Dax Vibes famire ye omuli ba Mickey Wine abo Cindy bwe bali mu jjana ya Cindy nti jjana ya Cindy yonna ojja kwetegereza nga mwebali kitegeeza nti abamu ku bantu bobadde osuubira okulaba ku kivulu kya Dax Vibes obadde osuubira okulaba Cindy kuba mujjane mwali ba Bobby Wine ayimbye nabo ba Mickey Wine ayimbye nabo Cindy oyo kitegeeza famire ya Dax Vibes mwebali mu jjana ya Cindy mu career ye kati ebyo nabyo nabo bobiconsidering olabanga Cindy ono yabadde alina okugamba kanjagalizani omwana si abasoso kikola nti n'abalala bakikozeko n'abakokko lumu wa B2C baali bategese olunaku lwe lumu ne Fikfa Mike nali njogera nabo ne baŋŋamba ffe ekyaffe tugenda kijjayo era ne bakikwata ne bakipushinga ku weekend yali eddako ekya Fikfa Mike nekibeerayo weekend ye nekyabwe nekibeerayo weekend eddako be bakikoze because ne venues zisobola okukola ki okukikolera bw'oba omugambe nti venue eri bwe bagenda bakebera date eri nga tewali kiriwo bakukyusa ne bakuteeka ku date eri venue zonna zikikola kuba byakuteesa so at the end of the day olaba nga tewali nnyo factor gy'ogenda kwogerako egenda kuleetera kukola kintu ekyo naye oluusi ebintu bino oluusi biba bwe biti oluusi embiranye tebeera wakati wa muyimbi tebeera wakati w'abayimbi oluusi embiranye ebeera ya promoter kankulageko nga promoter ono ayagala kulagako oli promoter omulala eyategese kiri n'agula kivulu kino ku date yemu n'oli okitegere kyegamba kulaga kwoli nti Abitex ategese wano Balamu ategese wali twerageko oba njagala kufiiriza okitegeera ekirala ennaku zino waliyo ennyo ekintu kyebayita ekyokukozesa being used kisusse nnyo ennaku zino nti byasooka mu byabufuzi munnabyabufuzi nga ajja n'akwesimbawo ku kifo kyo kumbe sente zonna zogenda okukozesa mu campaign waliwo omulala sponsoringa yakutaddemu ssente kusuula oli oba mufiirize okitegeera oli najja n'aleeta bakandidenti 3 mu kalulu nga bonna yabasponsoringa naye ng'akigenderedde kutta bululu bw'omuntu omu mu politics mwebiri babikola naye no mu music badde tebiriiyo nnyo naye kati ennaku zino bw'onyumya nnyo n'abantu ab'omunda byatandika mu music eby'abantu abali sponsored nti omuntu ajja nga waliwo amutaddemu ssente kubaako gwanafuya okitegeera so omuntu asobola n'okujja nga promoter nga zeggula kivulu ng'anoonya ngeri yakunafuya kivulu kya Dax Vibes n'agamba noonyaani n'afuna Cindy
nakiteeka ojja kulaba nga aliyo n'ekirala nga nakyo bakitaddeyo ku date yemu. Kisoko kubanga abayimbi abataagaliza Dax be bayise mu promotori bategeke sindi nga bayimbi bennyini bakikoze. Engeri gye nkugambye nti nno kyatandikira mu politics. Kyembadengezaawo ku drivinga ko nti kyandiba nga politics asaza ayingidde eno mu ndongo. Because lwaki Dax Vibes ekivulu ekimusala ng'omanye ekibaawo ekivulu ekyo manya Bobi Wine ajja kubaayo ku kifo kya Dax Vibes. Okitegedde bwe kimusala Dax Vibes taswala yekka, aswala ne family, aswala ne Bobi Wine, aswala ne Babi. Otegeka kyegamba de pisto mu kyenyi. Andi kyenvudde gamba nti olwokuba nti Dax Vibes ava mu family ya politics, family erimu politicians. Ate si ba politicians, aba politicians abakutte bendera, abali ku front, abali mu kusuza abantu nga tebeebase. Anything, any card gye basobola okuzanya bagizanya because sente zonna kati government zerina tekyalina kwezisipendingirako. Olwairo bagazimba ngamba tekyalina nti oba spending sente mu kulwanyisa Besigye, simanye spending sente mu kulwanyisa ani kati ino omuntu omu gwe tunuulidde abala bonna yabamala amaanyi kati ino omuntu omu akyagisuza nga teyebase Bobi Wine. So basobola okukozesa buli kaadi ebaawo because they have all the money, all the time, all the attention on you. Bwebanga tekino kintu kiri mbayimbi sako y'abayimbi twaka tunafuye nnyo ate gavumenti kiteeka ku eyo level. Kyenkugambye nti mu ndongo tekibaddeeyo kyetwalina kusoose nkugamba nti bino ebintu byenkunyumiza tebibaddeeyo mu ndongo ebbanga lyonna, bibadde nnyo mu politics ow'okusponsalinga ebintu ebyo nga biri nnyo mu politics nga candidate ajja nga sente zonna zagenda okukozesa waliwo amutaddemu ssente asuula oli oba anafuye oli oba aswaza oli oba atte ku bululu bw'oli n'ebirala. Kati essaawa eno ekiriwo ne mu ndongo kyandiba nga kitandise okujja. Ate nkulaze nti politics tolina bwogenda mwawula nnyo ku Dax Vibes. Ava mu family eri ey'aba politicians ate si ba politician kyokka wabula be bali mu kusuza gavumenti nga teyeebase oyagala toyagala. The biggest and the only threat they have right now as the government. Kati gavumenti emirimu gyayo ki? Emirimu gyayo kuweereza bannansi na kulwanyisa batajagala. Byebintu bibiri byemirimu gya gavumenti. Kwenyereza mu buyinza, kuweereza bannansi. Wewe n'enyolezo kya mu buyinza ng'olwanyisa abagala okujja mu buyinza. Akazungu akajja waliwo enkuteeka nga mmanyi togenda kusukkawo n'enda atege obinnyonnyodde nnyo mu kazungu. Kati so 55 wakyazizza mulamuzi wakyazizza sebo waliwo ba journalist bangi nga balina ebakoma naye sebo kati sebo naye mukama wange kiki tuddeyo wali kakati Ronnie kitegeerekese naye jasinze kyogedde kulabula Dax nti kyandibadde kikoma ku sindi tajano kikola wano lwaki nti twakirabako wano ku kivulo kya Zex. It was one of the most poorly organized concerts that we have ever had in Kampala. Poorly organized. Ng'okiraba nti Zex teyali munafu nnyo to that level. Ninga naffe abamu twakitegeera ekivulu nga kyanca bakola buli kimu kyonna ekiragisa ekivulu okufeiringa. Naye gwe artist nga tocomplaining because bakuwadde ssente zo zonna z'oyagala. Ate oba complaininga ki? Ate mbadde siyakitegera. Bakwata artist gwe ne bakuwa ssente zo zonna. Oyagala ssente mmeka? Njagala milioni 2. Tugenda kuwa na 3. Tebalanga tebateekayo stage baddira ufa ze bapangapangayo. Ne bagamba okwambala ogenda kukola otya tufunye design agenda akupime ne bakulaga ebyambalo byagenda tubikusasulidde. Temwabiteesaako. Kakati backline tukoze otya tugikusasulidde. Kati n'osooka obaagala nnyo n'olirakisinga. Ne bagibisigadde byonna katugenda bikkolerako. Tulekere. N'otuuka nga ebyambalo babikugulidde bitemagana buli kimu wakikoze haso wazikoze yonna bagikusasulidde backline byonna biki n'otuuka nga teboyimbira tebaliimu nga bo kye babadde baagala tebafa na kusente zino zibataddemu tezibamuluma kuba nkugambye attention yonna kati bagirina sente zonna ziri ku muntu omu kati obagamba otya mbu ate sente zababuze ezikola kaadi eyo kyegamba bye bino nti bino byogera Dax just waba tulaba abere nga akimanyi nti fine Dax tabadde mu politics abaite yeyigiza mitu ya politics ye mukwano gw'abangi ne bebe kulu ya mpostinga uyamwogera ko kakoza akayimba ke
era yavayo n'alaga nti talina buzibu na Bebe Cool era n'amwebaza n'omwebaza okitegeera ng'alwaga tayingiza mu ntalo Bobi Wine oba takukanya nawe tabyeyingizaamu kitegeeza Dax abadde yebrandinga bwatyo tayingiza mu bintu bya politics naye lwadde yebrandinga bwatyo tekijjaawo nti ava mu famire yaani ya Bobi Wine tekijjaawo nti Bobi Wine makage gye wakulira tekijjaawo nti osubscribinga ku Bobi Wine tekijjaawo nti okaringa flaga taga ya Bobi Wine buli wolaga because over mu Firebase bw'obeeraawo ewantu tukulabanga Dax ne tukulabiramu era nettaaga ya Bobi Wine era representing Bobi Wine in one way or the other you are his brother real blood brother ate nga yakukuziza ate nga osubscribinga uya tokola mulimu gwatole mu Firebase kwegamba olinga another product eya Bobi Wine kitegeeza nti senga naawe ozimba amaanyi n'ofuuka w'amaanyi as a musician one day one time ogenda turning a politician otufukira ekizibu kalandira kekamu because ejjiri erimu so aleme kitwala nti omuyimbi olwokuba teyinze mu politics tebagenda mukwatako bagenda muleka olwokuba yetabadde mu politics ebbanga lyonna nga Dax Vibes naye ne Bobi Wine teyali mu politics ebbanga lyonna yatuuka butuusi ng'amaanyi geeyongedde obungi n'akyuka ate nagamba alageko bagenda okulaba omuntu y'omu abadde eri muki mu music nga w'amaanyi agenda okwambala face ya politics nga takyasoboka kubanga amaanyi yagazimba mangi nnyo mu ndongo kakati Dax Vibes nga bamuleka n'azimba amaanyi ge as an artist atandise empola ategese ekivulu bwe kikuba najjuza amaanyi ne geeyongera kyekiddako ali mu kuzimba amaanyi gali bw'atuuka wali mu maaso ng'afuuse big artist ebivulu bye bijjuza biki bw'akyuka wasalawo naga kati ngenda fuuka politician muwa munaamusobola abale oyo muwa mufunye Bobi Wine owo kati bagala kukuba jjirino kati bayinza kukiwa chances they have to kill your career and one of the things that kill career y'omuyimbi bye bivulu bino ekivulu kisobola okutta career y'omuyimbi neggwerawo ddala senga kirema nga bwe kyatteyani oyo Fik Family kataba kwerwanako bye yayitamu emyaka wesatu ekivulu mwabiraba era ntera nnyo baga y'omu ku bantu bempa credit yalwana n'addamu n'ayimirira after concerting emazo musala yagwe emyaka nga gijo ba John Black ne bajja ne bakubanga ye musajja wattu ali ku ttaka n'alwana n'addamu n'ayimirira n'akuba ennyimba neerwanako Zex yennyini okuva ku kivulu waddamu mulaba babiri Martha Mukisa waddamu mulaba after concert yali gwe bawayiki benda waddamu balaba benda kyamusala nganda wange kakati ngezaako kulaga nti ebivulu bino bisobola okubreakinga ate nekira bikuswaza mu bantu ono gwe tubadde teri ayagala wagira munafu kasaba tegera nti bulijjo tolina n'abawagizi nze tegeza kuwagira bwomu nange nkwesibirako bwereere kangende ewa abalala abalina abangi ng'omanyi nti oba ogenda mu kivulu n'owulira mbuno teri bantu n'amanya gagenda gakugwamu okimanyi ekyo tuyimirira wano okwongera okukubiriza baganda baffe mwenna abatulaba nti muyige okufiira ku bantu bammwe mulekeraawo okugamba nti olaba tebagenzeeyo nsigaddewo nzekka naye kannyame awo nowenjukidde kasitole ka omusajja yeesimbayo ku bwa chairman famire ye bwe yalabanga ddala omusajja yemusimbyeko yekka ye muli emabega famire yeyo emabega w'omusajja ate nayo nesala nedde ya opponent omusajja yazirika buzirizi naye olaba n'omukyala tannonze n'abaana banfuddemu kannette bwati we yafa so ndowooza omusajjawo naye yangu okufa ya pressure amukuba naye ate yandibadde senga abadde akyaliwo oba omuzimu gwe guba gulaba shenu twagala okutegeeza muzimu gwe wapapa nnyo muzimu gwe wakolamu ensobi muzimu gwe tewalowooza lwaki gwomanyi ba politicians bameka famire zaabwe nga tezibalonda omanyi bali bameka kati nkubuulira mazima politician oleka totera family yesooka oleka politician totera bakyaza kweno chano ba politician bonna bw'omuzze ebbali n'akubuulira amazima agamukazi wati yannonda akalulu akasooka first time okugoyinga mu politics okuyingira politics n'aba family yo bagaana okuwagira kubanga obasanga balina bakandidenti baabwe gwe nojja obayingirire ekyokubiri gwe nakakirabako omanyi Dr. Joseph Serada omusumba gwokimanyi nti yagenda neyesimbawo wemupine famire negano muwakalulu Dr. Joseph Serada owomundeeba yayingira politics nga famire tekkiriza nga mukyala we bamuyita Pastor Frida nga amugamba ffe tetukusemba kugenda mu politics
tetwagala dategemu sigale n'oweereze Katonda naffe olubeererewo tulabirire nga famire yo n'agaana kalulu n'akayingira yagaana famire yali enoonya omukyala we yamugamba nze kyenjagala ogwe kubanga bw'onoogwa ojja kukoma weeno gye tukwagala naye bw'owangula ojja kuba ogeze gye tutakwagala kati famire omukyala n'abaana bakojja basenga bamaama ne balonda opponent omulala ne balonda ani candidate omulala opponent wa bbaawe okitegedde kyegamba naye nga balina ensonga gye bamuwadde because tetwagala owangule. We don't want you to go there. We want you to remain here, serve God. Oweereze Katonda mu church ate naffe obeere n'obudde bwaffe tuffe tukwagala as a politician. Sigala eno. Pastor Chaliyo. Pastor Joseph Serwadda si mukwano gwe ne muwanya ekitiibwa. Nsikulaba nkongo olwana. Tuleme omusumba Dr. Joseph Serwadda lwaki nti nze ndowooza is the most blessed man of God in this country. Simanyi nti wali omusumba ali blessed kirala nti omanyi okubanga oli w'amaanyi egyo yonna emyaka oli mugagga bwotyo olina erinnya bwotyo naye nga tolina nziro gwe mpaayo omusumba gw'omanyi Kampala wano ng'akolera mu kibuga kuba okolera Kampala kirala abasumba b'e Kampala babeera bafuna taxi nyingi nga talina nziro oyo omusajja akaddiye n'ekitiibwa kye nga talina nziro byonna byogenda okwogerako obufumbo y'omu ku bantu bolowooza nti buli muntu akkiririza mu famire wotunuya Dr. Joseph Serwadda ogamba wow ayina famire ye mukyala we n'abaana be bakusanyusa tekuli yeyonoonesa bakuyita kweyonoonesa kwonooneka otunulira abaana bino bya famire eno gamba wow kyova agambe is the most blessed okubeera n'obugagga bw'alina n'erinnya ly'alina n'ekitiibwa ky'alina mu ggwanga lino President Museveni obaani bonna bakabaka abasinkana wayagalidde ekitiibwa ky'alina naye nga talina nziro teriiko sitoola embi yonna gy'omumanyiiko teri wadde oba kumuwaayiza oba bituufu oba bikyamu bye wali omuwuliddeko ali clean si kintu kyangu so nze kyova nakugamba is the most blessed because egyo emirembe togimanyi oyo omusajja teyeetaaga security ng'atambula gwe ku maagi g'alina ngeza okukulaga yeevuga mu motoka ye kennyini n'ateekamu ne mukyala we n'avuga n'agenda teyeetaaga wadde ne lidika wadde n'abasirikale so mwegomba era kyova muwanya ekitiibwa Dr. Joseph Serwadda era ngasaba naye kati jjukira eno si kyaki nti nagasabira wano kigambo kitonzi era nina gye nkyogerera so si wano nti nsaba amafuta ago ge yawa ku kitaffe mu Katonda nange agampe nze sigenda gasabira wano emputtu eyo tusibule kati ate tukyakola kiwano omwana omulaba enjala emuluma abaana bange enjala tebaluma omwana yakkuse mweraba ojja bisaamu ebyeja